Sina weshuliano ngayo gero kujja ko president. Gagazi mbibya. Gagazi. Baga ina imirundi alimba. Mirundi muntu wa Bobi Wine. Kubanga ye ayambala timu kufira ya Museveni. Ne batamkuba. Na ayambala t-shirt ya Museveni. Nate ko military police mu motoka. Yusi naji parking side na nyumya n'abantu. Eyete bajocha. Bobi Wine baina kocha z'abantu. Anti ezabu zitambula. Ole motoka ya government etambula nga bacyangalanyi. Bebali mu bukulembeze. Anti bafujjo. Era directive esingo ku gibasoko ku anti motoka bazigalire. Eyange etambula. Kati baloza nti olina abaganti well neba banga baloza nti wagira Bobi Wine yakajja. Nene bwe kibadde ku beesi ye nani ye etambulira. Why? Mu government mubeeramu abawagezi bafulatalas bakajjajatta mubeeramu ne kutuyita voice of reason oba voice of wisdom kwetunuulira abo bebayita barebo MPs lwaki buli kalulu bakomawo mbateka mwana akyusa ne constituency nakuba omulala gyagenze bali ku bantu abantu tebafaayo oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti naye oboogerera yobogerera kubanze kakati mu Uganda nkimanyi temuli mu opposition Bobi Wine bali bonna entalo zonna ziva mu lubiri mu State House abatabula Museveni bantu be ba family era mu meeting yokubira omusajja n'abagomba ndiwaye mirundi amatiziza president tifabo mu nyumba fetu tabudde kuwanga sajja namugamba nti olowooza alimba kino simu mukikola kino simu mukikola kino simu mukikola abava mu lubiri tewaliwo n'ensonga gye batatabula ensonga zonna eziriwo n'abatabula bava mu lubiri buli kintu bakisanyidde kubanga bali ku busika ffe ekyo tukimanyi ekyobusika kiri gwaddi anti kakati kyeyonga ekituufu omukulembeze yenna bwakula gwe nomwongerayo emyaka 10 agenda kweyibulanga musota kakati nze mbagamba nawandika akatabo kange nti akazu politics yes the politics how it runs nations bonna omukulembeze bwakula bifaanana ab'omu nnyumba bebonoona obusika ab'omu nnyumba tekakati nga bano bwobatunuulira babbi buli kasente bakagala bo bakola conclusion Tumbe na Uganda agulwa. Tekakati basanyufu nnyo. Aba Bobi Wine babaguze. But ogula aba Bobi Wine nze nkusekerera busekerezi. Uwanu bwagula bakusasira bakuliyamba ki. The man continue moving. Kubanga aliwo abakifuna mu sente wa Museveni. This is not an opposition group. Anti bakusasira babagulambo ku diffusing nga bakola yoki. Yebali bakola ki nze naga nti muvume mukole ki abalese Bobi Wine ba mu nyumba era yabakozesa handwritten apologies for bringing Bobi Wine ne bazikola ti Bobi Wine twamuleeta tutabula opposition tugitememu Bobi Wine nga siwa people power people power yajja anti mbuza gasimanyi gabantu nga wabako era ye Bobi Wine waba mu nyumba omupira pass yakolera obubi Bobi Wine yabakola ebintu bisatu. One, yagana kuyingira mu DP bamuwambireyo. Nga tebasobola kukozesa Mao. That was part of the Mao bamukozesa ko mu kalulu ne bamusubiza 5 billion bamuwa ko 3.5. Na inazo nyingi. Yali wakweba kabwebase kati agenda mu kalulu bamutege motoka. Mao tebamutege motoka mu kalulu. Mao ajaduka nganti wa abasajja bansubiza kasente nti ninge simu bajije konekanyamba bwe bamukola. Nemugande gwe bomba nakuguze butante banoleta amakona nkusasula kanyiyambe kyamunyiza kigulyo mulimu gwe sessions ogwe sessions anti yasala omusango gw'ekifula nenge nti unayina obuyigize nga tabuyina ngayagala mulimu kanyiyambe bwabadde adimandinga nagamba nti bano bwewinyidolo bakola history ali mu busungu we agenda okuwulira nga ntenda egonda nali obuuga egonda
ngabane simu bajideko yasala msabu wechi nemo bamugira kesimu Kanyihamba ekimunyiza bulijjo Kanyihamba yakola constitution ya Uganda kituufu naga nti this I've read all the constitution in North Korea except to that of North Korea and it is because it's the native language eri mu Korea ours is the finest yagende wa president na muganda mu constitution nkutera mu kintu ntewali you what you do make a flexible constitution Kanyihamba na Museveni musajja mukezi omuyindi Kanyihamba abakumuka ntintira mu kino teyali kitaddemu nakuga nti nali notafiri yali tegedde kyayagala nali notafiri nga minister of justice ne mugamba omanyi mwine emisango mingi nnyo egy'abasiraamu abasiraamu balondera abalamuzi abaabwe ereme kufaanana nti kuyiganya busiraamu oh you have a good idea nakubira gundi eyali principal judge bamwine oli yasoka gundi ani yaliwo before bamwine mutwe ono musajja yawandika busima Black Mamba yali poet nga Justice Ogola yatulanga mu ntebe ne yenyola Justice Ogola namugamba nti abasajja bakutafiri bali hambo have a problem for the Muslims tumappointige balamusiramu naleta amanya nagamba otafire nti okuva lwomubuulidde ensonga tajja kuyisaamu neeri ayagalikizibwa mu kisigazi no predicting era teyateekamu n'ogu otafira proposing n'amanya nti oli yamutegeeriyo like who ne mugakasi toyogedde papas nti mwagala kubona kizibu kyakye ogola tajja kubawa era yavaawo kati umubuulidde why ogola tebagala problems solving anti nkugambye nti si opposition yerwana ekyo kiwulika bulungi opposition si yerwana abalwana bava mu lubiri kubanga ekisoundinga bulungi nti abasiraamu mufo kyokoza nti babayiganya babateeke musiraamu kati yaddayo eri munda mu banne ne bamugamba nti otafire kyalesa otafire tebamwagala mukwesi tebamwagala era bali babayiwako sente ono gundi yerukutana aye bamukuba kubanga abanyankole balinga bayindi omuyindi kasa bali kukwata ne bakuba mu komera respect against the Westerners they have known they have the power how can you go to prison ne bakutwala ekitali lukutano lwayingira ekitali luyagwa mu kalulu gwe tukyalina respect asule kitali nakutana gwe tulina respect gwe wedde omunyankole kyomukola kasi omukuba mu komera awedde gwe force ezo nani zikuvaamu gwe kati bakuvuddemu ne Katonda bwakuvuddemu this is what they don't understand omuyindi will bribe you not to enter prison abatakyalina kitiibwa mu bantu omuyindi so Kanyihamba olwobutafuna mulimu gwe yayagala ne constitution nemukuba mwete mwana bakanyihamba Kanyihamba yasoka kubeera minisita wa Kamasi baba mu bwato ne jina balamuzi ne baganda yabavuma nti mwenna temwasoma mwasomera nsamizi temuyina magezi nti you cannot handle cases roza yakapitani kubavuma avudde nga avuma Kanyihamba yino omukazi omuzungu Kanyihamba ne bekata n'omusajja nga muyita Gandesha yatwala ebizimbe mu Kampala for you don't know these people me I know them nti Kanyihamba was very arrogant Kanyihamba at one time yalinga de facto number 2 especially during the constitutional making process nga bwamaanyi nnyo ati constitution fana gitulindi yagala Kamala tenga yagituddeko gundi eyokubiri nti era waliwo meeting naye kirungi president obumumbu muweereza oli yagambye yenanyini NRM ayagala obwa minister bana NRM siche ekibiina kyebayita mass party yenanyini kyo yakinonyeza yakikolera ideology yakifuga yakola ki ayagala obwa minister bana ayagala obwa principal private secretary ayagala ekyanakyobe ayina okuteekamu abantu ekyanakyobe ekyoba controller baminisita bana abaagala yagenda nti agirikali kyatondeetereyo sale yagisosonkola dda eyo temumpa
njagala bana abantu ko bayimidde yagala yagala ebitonde era nze basempija amasasira nomala okunkubako mbona simanyi natunda obuyano obutaliyo mu ngobe mu ministry bagitwale nibakulya ku sente zanzige ngenkyankomawo nze mbewuunya era nze Katonda yampa mbakuba mukazi mbakuba mukazi alifumbiddwa uyo muwulire nanyini NRM nanyini NRM wuno mpa nanyini NRM toyogereza wano because there's a lot of information that is these drones capturing and malice torturing and even killing the youth. Actually, I don't know who's turning the guns against me because previously they were on social media they were claiming that there is somebody called the Mohozi and the people behind these drones. But currently there's somebody, there is a lady, I don't know where she comes from, but she got the pictures mentioning them by name in a mockery, which they call the prayer, that they are praying for me. Yes, Nankabirwa, praying for Mama Janet and several other people that we should die really. We should burn and be flushed like the ash. And it really became a very painful thing. I don't know how best to deal with such a situation, because I feel I should have to find out the people behind this malice. Because currently you cannot mishandle somebody like that and expect to walk away scot-free. Because that is not my culture. That is not my way of organizing. This is the middle age. 52 years. I can still organize. And I can still organize even after 20 years. At around 72. I still can become a president of this republic. But if some people are just malicious part of it, actually I'm one of the people who has been spread by me, has been anchored by myself. Forgetting about people who have totally dived in politics. I refuse to dive directly in politics. I said now, the first channel I need to tune very well is the financial channel. We need the finances to uprise, and then we get to the farthest. But now things are telling to turn all around. Professor, I don't know what exactly to do, because now the rumor is spreading very fast. On top of the cases that we have, when someone says that the malicious people, what do they still say? All the people who are being captured, they give that to some of their organs. What if they take them for medical checkups, medical testing? And the things of the right really happen. Atuliza Jorio na jagenda kwa agenda mcheza kuna kisanja agenda 2026 mwenda mujoga abantu mutakala malisi fe twagala batteyo omuntu omulala olabe jogo lya basajja obufuuko obwo olabe party ya jinonyeza sente party ye egala ba minister bana abachi na kina abamanyi hele sajagala Ministry of Health. Yes. Bade yamanyo mu COVID-1. Anti yanonya sente. Okay. Yanonya sente. Ministry jayagala. Ministry jayagala ya trade. Nankabirwa. Sore ya Nankabirwa wa amanyi. Ya gundi ona. Ate Nankabirwa ndali. Nankabirwa zamuno. America chamba. Zamuno is disappointed about Nankabirwa. Nankabirwa ya somachi. Kandi ya somachi. Nankabirwa somachi. Ya somachi. Conflict resolution bali bamuseka Sudan obeche bugata atabaganya amaka kati bagenda ne bamuonona Nankabirwa yajja mwana muto nabera musina akola ati ne bamuonona fa mu Baganda bakugamba nti gundi bwalifa gota yagala okwata akasimo nodde mebega woluji n'olima tolima mu lujja tenza kujja mu parliament oganti cabinet yasazeewo tuwagira olanya gwe kabine guli muzimu wafa kuba wagwa kati emizimbo gituli kitya
cabinet ejja kubandala y'abantu abiri mu how sure are you to lwaki resolution ya cabinet ku munondi guno eyo gwojogera nga cabinet resolution zisinga n'abakoba yazogera mukazi gwe kakkana ebikoyi bakuteera omuwala owa siripa yakuba arrogance ye yakubya obujozi ate ayina samwa nankabirwa aleme kwepankira ku bantu ayina samwa yinza okuba akatambi n'adduka ngakola ki yinza okuba nankabirwa akatambi n'adduka ngakola ki you see nze kyobala banze kyobala nwana n'abantu bano abaana balina amagezi mu mutwe mulina okumanya titaata waffe mulwadde ali mu nnyumba bamamba mu nnyumba mulimu omulwadde temuzanyira waka kuwugganirawo temukuba kapiira ku bbaati situation gye tulimu bagimanyi ti Biden yakubiddewo e Dubai n'agamba abachina n'agamba aba South Africa ti ebintu ebyo ebiriyo ebyabali mu gavumenti as I policies deportation orders mubikwate tebatundako n'eki ebyabana Uganda famana Uganda balina ebintu e Dubai bagenda bikwatirayo yakubidde ne kabaka wa Dubai n'akubira wa China eyo na Philippines manira wa South Africa ate la mafosa nazi na amazina agatto mu ye yagambye agenda na organizing a meeting y'abawekezayo zabali ebweru ngamo moshi type abakozesa iki kakati bayina omusango la mafosa asanyuka lwaji gwa kugambye omusango omunene ene Kenya kulia kujine waayo by the time Museveni came here Kenya aliyemaze okukola factories purposely for Uganda ikisumu ngabola bayina omugati ava Kenya ayina omu ava Kenya abanyi bomwenga Christmas biya bamwita white cup ava Kenya. What did we have here? Purposely for Kisumu was constructed purposely for Uganda. So if you go back to the turmoil Habyarimana yakole enguudo zina life span ya 50 years Habyarimana tumupanka kwa infrastructure bwovange kajitumba kuyingira Kigali ngobanga agenda mu Europe gende ishanika ngobanga agenda mu Europe. Why? Habyarimana took advantage of the confusion in the Congo and Uganda. Lwaki bano baba kwate mwanyiza Masaka Cooperative Union bazitunda Rwanda engudo zali nkole Rwanda ina kwota ye mwanyi ninge mwanyi zirudda Kenya ngina kwota nga examine bazisibye. So every country depends on another. That's why so kakati abatubye ne batwala eri batufiriza ante tebamanyi mbeera gye balimu yayogedde ebintu bya arrogance bingi nnyo. Professor Mulaba amugamba get out of my office, you are so arrogant like this. Professor ne anyiga yamufulumiza yamugamba nti I pray for you, go get out of my office because you have not Professor ne you are so arrogant. Ejjogoli kugwe mutumu vubuka gwe toyina gojja kutta wano ojja kutta y'omuntu olitegera nti ensi yakukyawo tutudde ku cupa naye bajja kutta mutte kikigwe tutudde ku cupa oba fire brigade tesobola kuzikiza katale zikize faamu y'entengente masavu teba kyebuuza abantu ani abbye ennyanja egimalawo nodira ennene n'ogitwala nemudi akalaati ndi kati gundi yadde akomyewo oyo Lwamirama nti Kalusu yazi nti kizi zirwala Kalusu buli kaseera zalwala covid na wikiringa yinti Kalusu tumujjanja banga kumoya kati tumulwaza omukazi wo mu kibuga Mzemba gama nti Bobi Wine is an itching opponent. An itching opponent takes advantage of you. Mukwagala okunoonya sente Bobi Wine has managed to reach where he is. Umuzanyi no mulungi kasali nyingira penitentiary. You use different tactics. Umukazi gobadde oyita malaya kasafuka co-wife. Then you take a different kati oyo mujjawo Rwanda naye nga mujjawo oba azadde omwana kati mutegeere nti status ekoze eki ekyuse. The tactics you use okumulwanyiza CM. For you Bobi Wine has destroyed all the institutions. Kyaleyagala ile kyayagala kifunye Bobi Wine oba he has reformed abamuleeta kyebali baagala yabaddukako ye Bobi Wine kyokutta institutions abaddacha obanga kakati tugeze we are arguing nti egundi nti emotoka ya bulletproof obasi ya bulletproof does it take a time to ask nga zisobola n'okugamba
tuwaliwe mmotoka ezazze mu ggwanga Interpol tugambe tunonyereze mmotoka ezo mmotoka zonna tuzi impoundinga mu magalaji nawa nenga ffe tunonyaamu eki to prove is it bulletproof or not for the months you have failed to do this. Why? Kubanga mulimu forces era abagireeta bonna abagoberera mbawano. Why? Bw'oyinza okugamba nti mu kibuga nga kino ekyaffe egenda okubeera mu violence naki bazimba petrol station ezo tuyina capacity nga bagikoleezezza. Do we have sharpshooters who are protecting these fuel ground? Kyenda bagamba tinerayo tiyasisite agakane new nti kibuga kigenda kubeera latias bagenda kulwaniramu naddira ekizimbe kyekinanye parliament APS building nakijja mu ndabirwamu nakifuula kunguliri. This is when umwali seferity of buses. It can't happen. Niti bazi kubako kuba group era yali mu government ngenonya sente. Kakati ono omukazi atabula bakayongo. Time friends manyi why do they want owino baje kuzaba South Africa. Oyo mwana tumwebaze ne musite yane kyaleka wano. Museveni yejusanga babanga atudde. Yejusanga akavubuka ako kabinyo ate bakatenda. Tikekabazi kasende. Ngabalazirwa okubala kutya kauntingo ba okora Mungu ba mu cabinet sinze mbayambye okugula kino na kino na kino city ezo city zemulaba okuzifula city sikuteeka nti ebizimbe byaffe bigira yajawunyo olumu ayina kana akatale ke yakugula wano bilioni 18 kana akawano akausafi. Professor yagambye nti obanga mwe arrogance ya mwe temutegera problem kimwe ayo bagenti European Union ngeji wa sente abambafeko bana basajja batuvunana European Union wani say individuals agenda bo sente. Professor namuganti get out of my office. I pray for you because you don't realize the problem jetulimu kakate mukambala Professor ba divorcing muri ayagambye Professor namulabye nga agamba tibannange ne cooling system ya yingi ni eremererwa mba coolinze naye munnemi. I'm not a part of your group ebasente buliwa mirundi mulumba wabwerere mirundi tayine ekintu kikyamu kyagamba president kyamumugamba nti oli amopinanayizinga ebintu byonna bye babikola tekakati kyebategamba kati ono omukazi Kisaka anoonya mu Owino. Because there are two issues in Owino. One, the Owino people bakayongo bakwata sente zaabwe ettaka eryabwe ne balisinga mu banka to buy Owino ne bamubaguza bilioni nyaze bajandoza mu DFC kakati bagala bilioni nga 10 kati Kisaka kyaya bilioni bagala trillion kati ye Kisaka abazanyira kubana Uganda ebintu bibiri as compensation from government. As a mafia agent, that woman, Zenaringa and Tabine between Minene Baba Bagage. I'm disappointed. With who? What woman can say a government? Nari Mani, Timukama Bakole, Birunji Baba Neda, Asima Mitima Munda, Angana Kola Tomanya. Timukama Yagalabo Abafuke Nyoni, Neda Bati. Makama kwa kore Nanga nolima nyinchi abayine emitwe minene olingo lyo mchala Istanbul nyayimba because ndi mukama bakoleba bane. There are two issues which are completely different, fundamentally different. The Owino people bought land. If you renegade ngato kyagala ditunda, be prepared to return their money and interest. You see tetukyatunze era government yegenda kusasula kakati bamanyi the president agenda kuteeka yosimanye emyonga kasolo bakuba mukube sente gye bazijja mmanyiyo milioni 15 nga nabakukubidde wano badduka nakubira chairman we of Kisekulo yabo mwana ngo muri agriculture office nimuga Kisekulo milioni ezo zibakuleetedde nesatu eziri ku simu yotogula simu nebono ogula simu nkukwata namugawa zingati wampadde ku mbuzi wagabye embuzi ne tule ya majine zingati wampadde akasajja tekayina biteeka
akasajja tekayina mayembe akasajja kabi katulaba katya mumumpayo bwa abafungule bajemu empale okubajemu empale ngati bayina nemuga nti basadde no mwanda weya ngati bayina nemuga kati kakkana tegeera nti nkukola ki teknolojia munyina akukwata nenga kasolo bako bamukube kakati bagala emyonga te bagenda okukirininga abantu bano mu wino bonna leadership nakasero wa batekemu abaabwe sente bazibbe nabaga nti mu wino president yalagire million yebi ne babakwata oyo muvuka ekisanja ne baswala mu Central Bank wano kugundi ene remain ne baseka ku account yao they claim that tebazi waba Kayongo bazi wo omukyalo omwero waba Kivumbi ya muntu waabwe Kivumbi ye group eri ayivo Kayongo kakati najja mbo oyo mukazi omwero nti najje wange timaye base bavude mu State House ne banteka ku Gun Point ne bazayo mu Central Bank ne banzi baka million 15 eziri ku account. Why are we not hearing this story that money intended for Wino people through the faction they support was stolen? Who knew in the State House that the money had reached that bank? Bebaze gira yo yakuganti yanonyeze nali musende bebaze gira yo ekyo tebakyogerako tu bogamba Kayongo nti Kayongo bamukoye kubanga nzembe wunye. All of these leaders bali benali NRM is very unique nti okuba nabona kwasinga nnyo mu kibuga tunyukesa mukaaga bayingidde abantu ba Uganda bayaniza Museveni mu capital. It is only in Uganda where a ruling party until gundi Franka tumwebas nono munne bivajoze seno nakali akento bulinga buna ne bajja kunyweza kambaka bakabeba kwaso muntu bulala bujja kuduka buddusi until bakora batya baba leta mu Kampala. Do you know nti all councillors bali benale do you remember about Kampala by the time to Franka tumwebaze ke mu Kampala abali mu council. Do you know nti lukwago yajanga independent? Do you know that lukwago had no money? Namboze namuleta observers abava emukono by agent. Do you know nti lukwago yalita ina abakuma bolo in 1000 polling stations? Sematimba. Yes. Sematimba ngati bamwagala nti wambabazi. Abo benyini abenali. Ekyo kyambabazi nakyo kyabatawanyi. Faction yaba byabo. Obuvuko. Acha kunyesa ko komuno bakatayali se ba. Ali aba ku TV ko bwana aliyingira Kongo. Ate Kongo tibugenda kuyingirayo. Nete egenda kuyiwao. Era ndina bagambe temutegera. They have increased money for refugees because they expect an influx of refugees from Congo to come to Uganda. The Sudanese government has also been given more money to organize a buffer zone. They are expecting refugees from Uganda. South Sudan? Yeah. Nayali wana ajoga nsi mukali kyeyange tekiriza yafa yekiriza tujoge wasa mwala wa saba labizi gofuge kanisa ekisiko katuchogerereko temujja kutabangula gwanga lino ate bayine je bagenda kuddukira bagala kutabangula gwanga ante bategeera situation professor kyabagamba gwanga tekakati nkugamba ndi Kampala oyo omwana yamutabangula ne musisi omwana yalisa najja mu kibuga Besige yatuwanguza bulwe 10 musibwa ajja ne batuwanguza bulwe 17 semenye kati Museveni bwe yafunyira afebo kubanga Kampala bwamwa baba lonzi 15 in fact Kampala is the strongest hold of NRM ngo omulenzi yotana kijjamu n'ababbi bano okujja okubba Kampala kubantu 15 abalonzi abali mu Kampala nofuna kata emitwala 5 go imagine ono omuwala simanyi Malende yafuna bulwe emitwala 30 nenga ikikirya ki constituency nene obulwe 30 manyi district ze chotera zirakai zibutambala ziri mu 5 abantu bitwale ena abalonzi Kampala mu abantu bangi kakati if you get
500,000 votes in Kampala ngo total move fere ngaba kisaka ati oli gundi ye bamukisha na choga abantu bano bagenda kuyika biyiso mukazi yaduke ajja kutuka kisaka ajja kutuka buli anajja mu Kampala na abamubi anti nkubulire script yemu nkugambye president yabagamba kati kisaka naye mubi nti if we want to change leadership in a market what do? Go to the electoral commission, register the vendors abakoleramu berondere. Did they do it? Organizing a yes. You don't know who is working in Owino. Nabaganti taxing you sort of inga muluna kulumu. Motoka ezire mu Kampala. Obe motoka ezire mu Uganda is a taxi. Bananyizo teka suka 10. Kaki ayina mu meka. Mulimu ayina mu ebisatu. Tebali yoba mayambala tebayina bayina za mukamwa bwekera ku macyango ligisali ye motoka buli motoka ne kadi yayo ne nanyini yo bananyini motoka tetuwera 10 mu Uganda ezeza taxi kaki yazingam he mulimu ayina mu ebisatu kubanga ababagaga kibakola singe kulete emitwalo 10 buli lunaku ngekyali mpyo kola service sente zo ogena mugundi mu forex bureau you send him gundi zo dollars izo vaone wali free if you have boda bodo mutwalo gumu ngazita sinji kasamvu oba mutwalo gumu convert it into dollars every day chikola nkogamba sine sente museveni zaba okusasula bazitwala mu treasury bills mu Bank of Uganda nesimalo kusona tamale what needs to be done kandi nkubuli kati ona atabula Kampala bali ku wino nayo obutale nga bukyali mu bowine era bukyali mu babu anti decide basoka ne babutunda era nze mbewu babade babusobola anti basoka ne babutunda abasajja obabagamba temusoloza mpoza to weaken their capacity ne utoda bwe baje ko nayo obusungu bana murwe mukunganyiza mu gwanga muno yife mumulowoza nti wachinza amakaka ngomu wa DP omwana nagenda mu ewagona. The way they have seen it treating me. Family of Nyivu nyo. Mama wange bali bamuocha. Kano ke kabagira mu 7. Ngentwe puse jamu meeting. Yali yakola nali njitiddemu. Baaju ko sabukozisa wakimanya oluvanyuma. Nali batiddemu. Naye kimanya. Nazusinga ne mulifuti wandula omulambo. Naye wakimanya tamani. Kibakeza mukozisa. Olabanze ndi mukambwe bwenti okumwe. Nga ndi mukambwe. Neba nasali bamusibisizo obwerere. Bana tabana busungu bolina badaye kale babuli abana babo okubaba omusajja dukanga yebagala nga kyasigaziza atene motoka okuvuma ina kwebagala seddume yante ali okate nga ajite endogoyi niye honest man mujoganye ekitiride oli binyivu tamale kubanga no look at ko government mu mbere ene eriwo kitawunga muraddo samba akapiira what do you lose abo moyo labye ko license okujja ko mwabagitwalayo abasajja benda kasera abo bola baba kwata ne babasiba mu court muku ne bavana mudango omuntu bamusibe bamusi ngaze mise bina byonna conversation they put on a murder charge bali mekuvayo abo bakakoza era babagobyemu bagule ettaka lyabwe you do one thing otunda batikyatunda era ndaganyo kukiza tamale tulinde katono ndaganyo kukiza mukwano gwange Kadaga Kadaga akimanyi waliwo abali bazze wange mbo tukwagala ejjinja ogere ko radio zayo nemba boza ababaka ba parliament bameka bava ejjinja nga bagalo gendo ye kanende tamale katono mbuza okogera ku radio ejjinja weta kumanya babaka ba parliament anti papa sojogede purpose shi kunoyeza Kadaga bululu bwe bakugamba is it an election bwe bakugamba memba tege ebyo nti bagalo gendo yogirire Kadaga ku radio ejjinja ngoyogire ki abali banzitira mu kubo kali akasajja katiro kugira kalabika kajja ate kati kagambi waliwo akasajja katiro kulabika akagambi tebakuddemu ogwokubiri ngenda kugala ekizozi y'omuntu kagambani gandi kagambi tibakuddemu kakulaba nange genda nnyo kagambi kati kyengenda okukola omuntu kanzigala ekizozi pipe yerwa wansi eyemotoka nga yebajjagala bwebajja azimba akabuto kakuba entwasi kati kagenda kugala ekizozi tetukyasaaga
kugala ekizozi ejo singa kiwakola obwedda kubagala ekizozi fezi tukita kabulu fezi okudamu okunerega muladdu oba kugala pipe ejo buli alina n'omujjamu agenda bakubya constipation era nkubuulira era namugwanya wakomye era ono watandikidde kubanga balina force yemu tibanoonya ssente by the time anti nkubuulira tibazikuta ababbi nabo bawummulamu nti enkya tetujja kubba kakati gwe noga nti olina eddagala lya covid president yali launching ate osaba busabe eryo liriwa what is yours kakati bagenda bakugamba nti amasomero gali ku sale I can understand era abaana bayinza okutamalaako kubanga akawunti zibadde nkalu amasomero ago gatambulira ku mabanja wa Africa nti tebayina financial prudence essomero basa mukazi we tebayina capital reserve esente bazijjamu abantu sente zibakorawo zibazigulamu emmotoka era abaana kyekibokesa amasomero mumanyi lwaki bokya bisulo omusadde alinga passenger mu taxi bwatula mu motoka tayagala kuvaamu kyovola basi bwefa bagimalangamu ennaku 2 balinda makanika omwana bwemutwala ku ssomero tayagala ate onoonye eddala bawukya bisulo lwaki tebawukya woofiisi singa zaliwa side sibakwata nemba malawo. The question is, why do you ban dormitories? Bamanyi nti omuzadde bwe bwokya dormitory addamu n'asasula tajja kujja omwana. 2 tubadde tulina standard yaffe nga tebannagyonoona kakati abaana Tanzania ludda waabo balanga akalango mawulire bateekako essomero nga ddungi bulala alaba ddala frustration ali kumako omuliro. This fires are explainable. Abana baga nti kandi yoche loan ya bank entunulemu n'abazadde baje basonde sente. Tamale, you're seeming to show nti everything is not good. Yanti abantu oyo mwana tumulaba katudda kuki otwala be South Africa gonde chief justice go baga nti apologize wa comment ku musango oyo mwana yabazanye ekiti nolabo bamuvuma nolabo kino kanti what type of reasoning this man akolagana ba court abalamuzi bebakuba balamuzi bannaabwe nizo kubira omuntu nodduka abalamuzi omusango guli okwa 75 ya cap abagulimu batula wansi ne babala cost y'okutula buli lunaku nakyo bafuna miliyoni 4 bannaabwe ne bazitegeera kati era guno babadde beepanze mumu nayepanga nga ku buli musango siga anti government yabawa anti naira be baliwo be bakwalifying constitutional kakati kali owinyi dolo wamtali omusango nayene bamugamba omugoma kuba embaka weeri kati embaka kife tulabe ko nakuba kakati sento baddozi lwakulira musango katugamba ono tetogendayo banazirira kuki ani abagamba ani aje omusango gwalabye misango mina tagenda gireta kuba the judiciary is divided over money. 2 yagamba mulamuzi bana abatudde nti Sheikh Gundi Sheikh Semakula toyina wuzu tojja kuyingira muzikiti unye nagishi kakati gwe tugambe mfunye wuzu nakadomola kange kako ezo kyagamba abalamuzi gwe toyina wuzu gwe simuzikiti gwe mukyamu judicial gwe toyina wuzu ate baloya bene bote bayina wuzu kubanga ne baloya bete bayina wuzu ate bo bafayo era wabulidde walo society kuba baloya bati abalamuzi it shouldn't be a society no atani mbaliruza baloya omulamuzi abalamuzi bano basonzeemu be baligenze ne bakola ruling gabe nakugambe yako ono yabogola bobogozi ngatamanyi nti abamukuba bewuwe judicially yekuba bano ba wenyedolo ebagazaji anti buli misango eminene batula wasi bagatu agenda tukola research miliyoni 5 bannabwe baziridde ate banalianga tebakoze research mbadde irangi kanze kukola nange kanze kule message enkugamba ti abaana abo balaba abaana bato omwana omutaba fumbo bayina okumukwata obulungi ayizo okuwaganyala mu katanda sebo nemujja ketala naga mujizeeko nemujizako nakanti njagala kusula na mami nega kumyuka ngatokeera mu bino you must treat a stubborn baby very careful agamba njagala ketala mujizeeko
ate bw'omusimba mu empina akababa neiba ne bawulya kati omwana akyakubwa. So you must know abamu baba Piritori abala baba ku bawalaji waliwo omusajja Christmas yatuuka nga talina ssente n'abawa enjaga yagiba wa Friday bazuukoka lwakubiri nemubuuza kakati abaana bo lwaki obadde enjaga tebubadde sina ssente za Christmas wadde bujja kutabaala ku mizigo bunswazi nabusimba enjaga kakati abalina akasenga akamu nga baawula ttawulo baawula lukugundi balina okusimba obwana enjaga babugaana okwebaka ebisana but you must be tactful. Nti kakati tubuuze egonde nabagambye nti ezo safe houses temulowooza nti mumuzirese safe houses zajja na colonial times to separate hardcore criminals. Tigwe Semakula agambye gwe ine mundu yaso omuntu uli Semakula emundu tebeera wuwe but when they are together nebo bayita separate buli omu abulira munne kibula nti ye president mugezi ayinza okuyita mekamanda ne deputy mekamanda nga buli omu tewali amanyi ono afuluma ono ayingira tategeera ono byalimbi wabakwatira kakati zikigondi ne safe house kaka yazifuula ku maaso ne bakwatiramu ab'ettaka ne bakwatiramu abaki. I was shocked that Magala was killed in a safe house and the killers are known. President ali kusimu anoonya omuzzukulu nga alikyengera mu safe house kwaza afuuka ku maaso abantu babakwata mu Uganda ne babatwala balima ku bizinga as slaves. I enslaved these people. Where was the administration? Which administration? Olina akwata emmeri ye Kalangala kuba alinayo woteri n'agifula y'abagenyi be abagenda ku woteri ye okulaba Museveni osula mu woteri ye Kalangala $10,000 okusula mu woteri nini kisize kati how will Museveni get facts abaine emitwalo 10 bali bameka anti bakulukusi emitwalo gya $10 milioni 3.5 oyina ne gy'olaga nosooka nozitipositingayo kakati kitegeeza. That's why this man kyobula ono omwami ayagala principal private secretary ayagala state house control era bamuli bubi family yakomyewo mu miso and I have given Nakyove very detailed information. So ebya byagazaji ayagala amanyi kati key positions state house ye ati 50. Why? I can even be toli obufuna ko toli ayagala ba president n'abufuna lwaki tafuna tukunga bukunzi bantu aduka budusi abaserikale nze nyumya nabo baga nti ajeyo empapula babazo ko mutwe ne gugwa kilomita 8 tayinza kujayo empapula ngesi bagisula mu amuteri ngita sobola kujayo empapula ezaki ezokwesimbawo atenda bagamba mukataba kange kali akabesi nembagamba olutalo lumwagula ku Museveni mu abawestana nga mukolera ku kyetuyita diary farm. Diary farm mentality means that a certain group turns an institution into theirs. The government of Uganda is not Banyankole kweterana cooperative union. The responsibility to choose leaders of Banyankole kweterana cooperative union rests with the Banyankole shareholders. With members of the cooperative. So the Banyankole can sit down. Members of the cooperative. And remove the chairman of Banyankole Kwetera. As members. But one group, yes, the president must hail from one area of the country, otherwise he would be a foreigner. He could be getting more votes than anywhere. But let me tell you, Temufuga Gwanga. People look at it as arrogance. After 45 years, do you think as a rational man a Westerner can succeed Museveni? People will say no. These people want to monopolize the presidency. Are you saying Kenya? Listen. Bali kubaga kudimishify ingobo president, ceremonial president, yani. Yes. Tosobola kukyogera ko kujja kongo oli muumba tutu mufungula ndiga toyinza kugamba nti Western ajja kusikirwa mu Western. Are you saying President Museveni's problem is a Westerner? Anti nkugambye nti baacho na ba matembe yavuma mugisha muntu yazze gundi yazze. Why do you think that you are more mutegero okusinga abalala? They started fighting Museveni early. Nimba wandikira akatawuti the diary farm mentality means that you treat a country like your diary farm.
and Ugandans cannot accept an arrogant group. Tukubanga sente tujja bagula gamuzijewa. Listen, akazu akaleta Bobi Wine tekalimba nyankole. Akazu ate mukazi we muki. Mukazi we muki. Mukazi we nyankole. That's the problem. Abantu nga. Bakibala. So Bobi Wine naye bamulabanga mu nyankole. Tuchita gradual socialization. A group that has held the power for a long time developed a feeling that the power is theirs. And I tell you, political power is like a blanket. Once it's removed from you, you feel the coldness. This is why every group that is removed from power in Uganda declares a war against the government until they are defeated.